Ebintu byakyuka mne twagala okugamba mbu Palaso obusungu Palaso ekintu kyakoze tekiri era si kirungi era ffe ng'abaana b'e Kawempe Palaso tumugobye tumugobye oyo Palaso mwana tasobola kukuba kibanda Palaso abaana b'e Gaza banyiivu balese poliisi bakutta abaana babasibye naye ate okumanya bane alien ate w'amaanyi alina engeri gye yabuuse ku patulo nga Lembo olaba nti w'amaanyi Wabula era bw'obuyire gye bugira gye bususaamu ekintu ng'ani Alembo nze ndi w'e Kawempe kati obuzibu bwavudde ku ki okubeera nti no Kibanda bamuyisizaamu MP butaagaliza bwa famire ebyo biva mu famire z'empisa zaabwe Jogamba alien skin abadde ne muganda we mboka millions Palaso ekintu kyakoze tekiri era si kirungi era ffe ng'abaana b'e Kawempe Palaso tumugobye tumugobye oyo Palaso mwana tasobola kukuba kibanda Palaso balese abayaye bagenze obujama bukutta abaana Jabali ku HK Media ndi waneno ne bani squad ya Alien Skin bawanda muliro simanyi kiche kyabaddewo naye twagala okukimanya olunaku olwaleero gwe natulaba tuli proud sponsored by Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula bana ba baristas abamanyi subscribing ku channel ya Ruth Hof osobole okubeera ng'ofuna details ku immigration ku kutambula oyagala genda Bulaaya tomanyi wotandikira omuzungu akuwatya visa eno yokka ye channel egenda okubeera ng'ekusupportinga bannange science obalaba muli mutya naffe okukusanga tuli bulungi ogamba otya nnyabo mama ng'oli munyiivu busungu bungi nnyo shishi obusungu bungi byabadde bitya Palaso ekintu kyakoze tekiri era si kirungi era ffe ng'abaana b'e Kawempe Palaso tumugobye tumugobye oyo Palaso mwana tasobola kukuba kibanda Palaso balese abayaye bagenze obujama bukutta abaana muganda ye bamukubye eriiso ali bubi nnyo bamukubye Palaso boy Palaso gwe naye lidako katini oyo yenna Kibanda bamuyisamu batyempi eyo respect yalaze respect Palaso ye yayagadde bamuwe respect naye ate kye yakoze ate yeyokesezza kuba Kibanda yagambye sigenda kuwanika na Palaso n'asirika n'amuwa respect ye n'akola bw'ati kati gwelooza Alien Skin nga yakubye Palaso oyo gwelooza Palaso asobola Alien Skin tudde mazima gwoba olaba Palaso asobola Alien Skin batugamba nti Alien Skin naye akuba abantu mbu yakuba omusajja n'amugjamu erinnya balinayo bukakafu nga Alien Skin alina omuntu gwakubye Alien Skin mwana wa ghetto talwana just nti alina vibe kati bali bakadde eno new generation bali bagwako ate obukadde bulwadde bakadde teboogera Gaza teboogera City kati yakoze bistanti ayagala kujjayo gundi bivulubye ate ali ku mwana amuyisaamu amaaso zile entalo zedde ez'ekidongo mwana ebyo bitalo byalinga byabali biri ebyedda omanye ebiri ebyedda siwe bibeera kati birala ebintu byakyuka mne twagala okugamba mbu Palaso obusungu e Gaza bungi boy obusungu bungi Palaso naye kati mwabagala ennyo Alien Skin ejjo mwabadde wanga bamusabula Alien Skin ye yagenze okumitinga omusajja nga amanya mitinga 5 Alien Skin talina buzibu Palaso ne Alien Skin bamikwano babadde amubongako nga bamitinga kati ye yagadde ajjeyo ebivulu bye ayitiremu eyo gundi mu eyo koodi okutwaliza wamu Palaso yakubye Kyaliibwe teyamukubye wabula yalwanye nga bakazi omukazi yalwanye omukazi Palaso omukazi yalwanye kuba kati Alien Skin takuba bakazi MP ze yamuyisizaamu tebakuba bakazi kyovola yawadde respect n'agamba muno omukyala sigenda mukoonako kamuleke takuba bakazi Alien Skin era Palaso bamuwe sikaati ayambale obukazi etteeka eddiini obusama omanyi kyegamba obukazi obwo kyebikolebwa era Kibanda yagambye
tulinze odeve eve wa kibanda wekubanga ku disciplininga bakazi tugenda bawa discipline tugabateka mu disciplinary committee ati ye kibanda ali mu mbeera kye saawa eno kibanda ne byamususseko kubanga kati geto yatabuse geto yatabuse kibanda ne byamususseko abana begaza banyivu balese polisi bakutta abana babasibye nato okumanya bane alien ate wa amaanyi alina ngeri gye yabuse ku patulo ngalembo olaba nti wa amaanyi wabula era bwirengeri gye bugira gye bususaamu ekintu ngani yabuse ku patulo ngalembo eyo firimu bazannyanzanye eyo kati tugitwa alien oba omulaba olabaani oli boy kimenke kyennyini tamanyi nalembo boy yemwe muwanya omwami oyo ne mumuwanika eri mubire kati olaawe mwamukubisiza siraapu takuba bakazi alien naye nga mayanja family ekintu kye mwakoze si kirungi mukiteka ku family mukiteke ku palaso family yabwe bonna byebimu kamiliyoni wano yakuba omusajja emiggo owa boda emiggo ono akubya alien bo baliwo kuwakula ntalo nieno music industry eriwo saawa zino si ya ntalo kati alien skin yayina vibe nagako kicho oyinawo ono mwana w'eggeto talina nnyo ssente naye ate ayagalwa abantu nanti bagamba respect your elders kati oba alien teya respectinza mukulu we palaso lwaki palaso tayogera nsonga palaso gendo kebere ku ngoma yaffe yatokolima mwamukubidde dakayimba jere ngoma yaffe jeruli oluyimba twabisuubira dda ngoma jeruli tokolima agenda lukebereko tokolima naye kati akayimba ka City ya Danger ukaba kavuddeyo katya akayimba ka City abiddeyo waliwo yabugidde ku gundi akayimba ka City ya Danger kalaze ate okumanya alien wa amaanyi olaba yabuse ku patulo nga kuliko emigemera wala ate natalaga mbeera wali labayo natalaga mbeera wali eri munda mu kizimbe yodaso mwe musudi ya abantu kansuke mbabuse ekirala kimu layo no zi interviews bagenda bakola interviews zino mwena geza kukola zi interview okokyesa kibanda abana begeto mbamanyi kiba kirala muri mabega wa kibanda bajja genda okwagala okokyesa kibanda simanyi obezi kamera abamba navaayo nazo abana bajja zitigaze dipo batandiko zitunde ate bajja zitunda baziteeka wani be recording nga bali amira waabwe kati olabe ekiruma aba abasajja alien skin ayina vibe ate alien skin ayagalwa nze njagala bategeke palaso abeeko walagana alien skin abeeko walaga olabe aba baniga balina embeera tiwatuuka mu baana ba ghetto ayambuse endabirwamu tababongako palaso ayo mulabyeko mu ghetto wali omulabyeko mu ghetto naye alien skin omusanga mu ghetto asheyalinga n'abaana abo abayamba omulaba nti wanene ayogera ebintu okitegeera talina buzibu kyali talinize ndiweekawo empe kati obuzibu bwavudde ku ki okubeera nti no kibanda bamwisizaamu empi butaagaliza bwa famire ebyo biva mu famire z'empisa zaabwe kyogamba alien skin abadde ne muganda we mu kamiliyoni yazaamukwatirirako mpolampola ku music industry sajja avuddeyo yeka temusobola tujja kuvako mwana avuddeyo yeka kati fenga fe ab'Egaza tugenda kusalawo kike tugendo kooti y'Egaza egenda salawo olaba palaso gwe olaba nti bakuwaana gwe palaso tulinde Gaza egenda kusalawo ogenda kakasa nno kikyagenda kakasa engoma mugenda mukube engoma ajja kiwulira katulinde tebasobola naawe mugenda mukube ngoma mugenda mutuzako hiti tuyimba nga abakazi style ya bakazi takubya ayogera mazima ayogedde mazima talina kyalimbye oli omusajja alina vibe obusungu nga bungi tulina obusungu bungi nnyo naye kitalo nnyo baganda baffe bonna babakutte bali mu makomera polisi yabakutte ngate babakutte bali mu komera ate abamu babakubye babakosezza omulala okugulu kwamenyese kwegamba embeera yeeyo naye nga lwaki tutuuka kweyo embeera omuntu eyakubye tebamukutte ate gwe bakubye gwe bakutte eno embeera gye tulagamu eragawa egeto yegenda kusalawo palaso yeyaloopye yaleese polisi ate nga yeyakubye kwegamba alinga bakazi naye olutalo exactly lwavudde ku kinina kyesitegeera oba baludde nga balina olutalo alien skin taba na lutalo senga abaddewo olutalo teyandigenzeeyo naye yagenze wa palaso era gye yamukubidde muntu ate alien skin ategeera senga yagenze wa palaso nga yagenze wa palaso teyalwanye
awo amateeka gaba gamukwata ng'ogenze ew'omuntu n'olwanira yaba alumbye naye ate yagenze n'atalwana kitegeeza oli ye yamulumbye naye ate ekya poliisi kyatunakuwazza nnyo abaana ba Lyeniskini bonna babakuta balala babakubye bali mu makomera na Lyeniskini yennyini ne bagezaako mmukwata. Osaze kigambo nganze salabye mu ka video we babakuba. Sisaze ki? Kiba kiti video just bayagadde kwali stunt yaabwe ne bakubye abaana kibanda teyabadde kabadde nga abantu nga bana bokka. Bakubya kibanda tayinza tambula yeka. Babadde bana bokka kati aba bagenzeyo be bakubye. Betegesedde kisayo kiramba ky'abantu nga nkaaga. Kati Palaso lwaki yabadde yeetonda? Yabadde yeetonda ng'akubira Lyeniskini essimu ng'alaba omuliro gutabuse gaza etabuse ate yeeyokesezza nnyo omuliro nno gwatabuse era abeereyo mu yeetonze Palaso yeetonze yakubidde Lyeniskini essimu nga bu video tonna buwulira namugamba mbuki ng'agamba mbu tusizinge fire tukita nti abaana b'e Gaza bo banyiivu era bakoleyo oluyimba kati kwegamba ye gundi ye yayagadde ate ayiseewo ekivulu kye ng'akiyisizaawa akiyisiza kwa Lyeniskini niyo omuntu emba mwagala okukola stunt muteese omugambe tubeeko kye tukola tuli begeto bitubitegeera ate erinnya lya munne yalungi ye erirye bwakoze kale katulinde ekinaaba ku kivulu katulinde efe tubaleke katulinde ekinaaba ku kivulu katulinde kicha mugenda okola ku kivulu temutiisa abantu manyi ga ghetto n'abantu gajja kwogera mazima gajja vaayo temujja kugenda ku kivulu kye mugamba bane tugende ffenne wa Palaso tumuwagire tugendeyo tumuwagire nga mwenda abana bannamya otegeera bawanda muliro obusungu bungi bamuyitaani Kibanda lwaki mwamutuuma Kibanda oli kimenke Kibanda new generation 20th century va mu banene aba basajja bali we balinga bali akakola balyanga muddo gwa ssere bye balyanga tebabimanyi balyanga muddo gwa bumyu tebamanyi kasenge nti jali kati balaba omwana ayina vibe ayimba na bibye tatwala nyimba ku ma TV yeetera biyimba bye nyimba ze ne zitambula niye gwolwanya atembo I need respect kinga gwato yisa mu banna amaaso tebagikaka na jikaka oba yamuyisizza bubi kubanga nalabye post ne Lyeniskini ng'agamba nti oli mukulu ngani omukulu Palaso mukulu Palaso ayina emyaka emeka Lyeniskini ayina emyaka emeka ye waba mukulu lwaki abeera mu ntalo z'ekivubuka agenda abuulire mmisa abakulu bali eri babuulira mmisa mu makyaki agenda abuulire mmisa ono mwana muto zino entalo z'abaana bato Palaso abadde yagwa kyekituufu abadde yagwa malamuggo wamuyimba abadde yagwa ate yayokeseza bakamulonda ku bwassa ate ayonoona bakamulonda ku bwassa bamuwa bwassa oluyimba lwe yakuba kabaka n'alusiima namuwa bwassa bamwalinya Sam Mathias walukaga oba yesa Palaso oba Mrs Palaso ndoza bye bamuwa Sam Mathias walukaga ate mulala mubamu obwassa mbu Palaso omanyi walukaga Palaso tomumanyi bande manyi Sam Mathias walukaga tebabumuwangako ekiti ife ab'e Gaza tukimugjeeko ekyassa etakyalisa Mrs tuli banyiivu abaana ba ghetto nno tuli banyiivu tulina ebizibu byaffe ffe tetwagala ntalo baddeyo eri balwana entalo zaabwe ze balwananga edda guno omulembe peace twagala mirembe gyokka mbawayo bakobusemba tulidde obubaka bungi ne video nyingi nga bagamba Kibanda abeera ne ba TikTok abeera bajje bagese ku ba TikTok bintu bive mu byokwogera otegeza ki bagese ku ba TikTok abakubeyo TikTok omu bagamba TikTok oyo neggweyo bakubire bya TikTok ffe twayingira mu bya ddala si bya TikTok bino biralamu Munera Lyeniskini yabuse ku patrol nga Rembo yabuseko nga Rembo yo ate oyo muzira nno gwolaba oyo mulekerawo okusudiya abantu kati laba bwe mwamutuusiza pulezidenti wammwe ku kyokya Lyeniskini nkugambye yamuwadde buwi respect wadde omusajja abadde asaba respect naye yamuwa olaba tukuba bannyaffe batuzaala ne bakitaffe kati ate gwe Palaso mbu mumpe respect
mbwa ayagala respect yakoze n'ekivolo simanya one love bichi oba love bichi kati awate ya spreading the hatred Palaso temubangako na one love olaba ababanigaye we bajja mu ghetto avuga emmotoka n'ayambusa endabirwamu n'abayitako n'agenda tababongako olw'okuba yalina mu kasente avuga emmotoka ya bbeeyi alabika bulungi naye alien skin n'emmotoka gy'avuga ogiraba atuula n'omuntu wa wansi mwana wa ghetto ayina one love buli omu communicatinga naye nno nammwe musudiya munnammwe kati ekyo ekintu kye yajjako mu maaso ku mmotoka kiki ekyo anti yalaga alien skin yeeraga era yewe omulaba obulamu bwa ghetto webuto kati Palasa atwesibamu nti weggazi nga ne Kawempe bamugoba Palasa asosala e Kawempe Palaso bamugoba taswasala mu ghetto ze Kawempe baba bagenda mupepeta yakolayo kye Kawempe no mbaka mbutusa kubaniga mwana obuyayo buleme bakozesanga bukozesa mwana fe alien skin tumubera kombo bakiki yeso oberera omuntu aso okubera mu buzibu bonna mwana Palaso abantu babeera nabo lwa sente lwa busente ate kaseera akozesa kaseera naye alien skin ye muntu abeera naawe mu mbeera embi mu mbeera ennungi kisenga kati alien skin agaziwanga yeeraga Viper rankings bwe bapime kibanda bwe bwamu obo bonna boy gwe mulete batting mulete nyondo mulete njegere boy tulinde no dogora yani gwera yani kati alien skin bamusanzewo mu pachempi alien skin teba yabadde agenze kumubongako nga talina mbeera gyalaze oli yano lwatandise lutya oli yasituse mu bbanga namuwa abantu bakulu kyamba alien skin yandigenze wa Palaso nga alien skin ayina obuzibu ku Palaso I mean like ono yavudde buvi mu katebe n'amusimula bapanze ekintu kyabwe nga bategese eddazi kamera nga kati olaba ono ye just yayagadde ajjeyo gundi y'ekivulu kye naye ate erinnya yalikoze mu bubi yerabidde nti ekyo kisobola osuula gundi kariya ye n'ekivulu kati adda amanya abantu bagenda kubeera kusaidia bagambe omwami oyo tuwulira akola bwati ne bwati nengere babiwulire ebyali nesikiri bibeera mu mbu kati adda amanye social media agenda jitwala ngeri kale ebyo biba kati social media enekoleetya abane no mugeto basiba bakubaka ganti amanyada manyi kigendo tunda ekivulu kye kigendo tunda ekivulu nate kye kigendo ye down for egendo okujja temusabira omusajja enkuba nesula stage mabala ba family nkolomere ate by the way ate Palasa magezi gemuwa yandibadde ava mu bintu by'entalo ebintu ebyo yetonze ne ate kye yakoze kibi better bagamba batya mu luzungu ako tokoogera si wekitowe kiri yandikikoze before but not after oba byebyo nze nange sibimanyi naye nga yebereremu ani oyo gundi Palaso yebereremu ojja kwegendereza entalo radio ze yalimu radio yafa mu bintu bya buvuyo yafa mu bintu bya buvuyo twala video radio era kyamutekanga kembera nga kimukuba mwana radio nagamba olaba oyo Palaso banete twagala tusalira alien skin musango Palaso wobo yagalo manye entalo ze buza zex birangirangi gendo buze Khalifa Aganaga abadde nga jjakola entalo kuva mabega netalaga mu kamera oyo Palaso yakubako Khalifa Aganaga kwa itebo kata amutte kyogamba mama waliwo mbisera era nono ngawakera yamukuba kata amutte nakuba zex birangirangi azenga akola entalo naye kuluna agenda koma kwalien kuba ensinzi okufu ebiri babikolanga nga tewali social media ne kati tuli ku side ya alien no matter what Palaso temwina kye mutugamba era tulinze ekiddako kyonna tuli betegefu katulinde boy lwaki ajjo munnamwe temwambereddewo kati mupika obunyama bitujja bimala koti egenda sala koti ya ghetto etuule eno bagamye ati nno alien skin abantu bakubye amayinja mu studio basobole okuleka alien skin afulume bweru kyabadde kitya ebyo byosi bimanyi naye nga nze kyemmanyi omukazi yakubya alien skin empi ekitakkiriza amateeka gagamba tebakuba abakazi tebabakuba omukazi omuleka kuba kati omukazi ate womuddiza skin yalaze respect yamugambye owangudde
ko yene kegera kamukubawe mpika mukubye ali teyazimbye nako nno talina na kiwundu wadde bayige we bakuba yazimbyeke wantu wonno oba ino obuvune kyo wali kibanda yavuddeyo nga kibanda era ne ku patulo navaako nga lemba bigina kugwangira byabakibanda bisigala ebyabakibanda bigwa byabakibanda kati Palasa agendeyo mu uptown ye asigale mu uptown banywe maziga bwagalo enzoli bave ku baana b'enkoola ate bane tuli kali tugenda kuba solid boy abaana ba ghetto fenna tuli banyivu akwata atya ku kibanda mwabadde wanga kibanda bamuyisaamu empi bijja kugwa tujja bimala kati mugenda mmanya twabaddewa byabadde bya kamera katulinde kati bifuuse bya kamera bigenda bba bya kamera katulinde omusajja yeetonze nti mu musonyiwe yeetonderani yeye mutuufu gitewali kye yakoze Palasa lwaki yeetonda yakubye ghetto oli omwana yakubye ensulo ya ghetto yakubye amaanyi ga ghetto yakubye president wa ghetto oyo mwana mulonde gwolaba oyo mwana mulonde waterera mu kifo baki babule nekira kintu kimu kinuma okwogera ku mudongo twogera ku mudongo Palasa ebyaddala yakino kya dayagala oyo mudongo atalimbye yewe yakubye munne yabate yamuvodde naye era obudongo mukubi wa ndongo sikyo nzalye ni skini yampa akasawo kano kalaba kano weyongera ye mabega tukalabe jana taliwo kano kalaba kano kekajifu alien ye yakampa olaba nkajjeeyo tulinde kibera kisuse tulinde tugende wa Palasa nga ani yayise polisi tulinde babadde bategese ekintu kyabwe babadde katigoloza polisi yazze buzinga byonna byabadde bipange byabadde seti kati babadde bagala okusiba alien skin ekigererwa kyabadde byegoloza lwaki polisi teyakutte mukazi nekwata omusajja teyakutte mukazi nekwata omusajja katulinde ebisigadde kinavaayo gundi eyinotula parliamenti ya ghetto eyinotula tetugenda kwogera bingi tuyino tuza meeting bannanga obusungu bungi mbana ba ghetto onyako lwaleero tubadde ne bakibanda bani mwe mweyita bani timwani fe bani mweyita bani abakuuma kibanda tuli bimenke lwaleero badde n'ebimenke bya alien skin abaana bawanda muliro Fe twagala nnyo okubatuuzaako celebrity news and your celebrity gossip. So beerawo nnyo olindirire tugenagezaako okunoonyako ku alien skin tulabe embeera gy'alimu ddala baamuyisizaamu empya oba amatama gazimbyemu oba yagenzeko mu ddwaliro byonna tube nga tubitegera wano ku HK Media. Njagala okubeebaza nti mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okulaba. Tuli proudly sponsored by Roast Coffee Academy. Bakavulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi. Ngenda basiibula ndi mulwadde. Mana ndi mulwadde omusabire omusujja gunnumye for almost 2 days. Naye nga kye nina okusigala nga mbaweereza. Neyanza nnyo bakwano enze HK Media Hadija Kigozi mweraba.